Emisinde gy'amazaalibwa g'Omutanda ag'ensanvu olunaku olwaleero gikomekerezeddwa nga gino gyetabiddwamu enkumi n'enkumi z'abantu omubadde abakadde abavubuka ko n'abaana b'amasomero n'ekigendererwa eky'okudduukirira omulanga gwa Ssaabasajja gw'okulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya. Emisinde gino gizze nga giteekebwateekebwa emyaka egy'enjawulo era nga guno omwaka gwa 13 kasookedde enkola eno egunjibwawo wabula Omutanda azze nga asiima abantu ab'enjawulo okuteekateeka emisinde gino mu myaka egy'enjawulo. Oweekitiibwa Purofeesa Twaha Kaawaase Kigongo ono nga ye mumyuka wa Katikkiro asooka ye yasiimibwa okuteekateeka emisinde gy'omwaka guno nga Ssaabasajja aweza emyaka 71 egy'obuto wamu n'ekigendererwa ekyokulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya ko n'okutumbula obulamu bw'abantu. Nga basimbula mu Lubiri e Mmengo, abantu ba Beene badduse emisinde egiweza kilomita 5, kilomita 10 wamu ne kilomita 21. Bano batunnyonnyodde ku nsonga ezibaleetedde okwetaba mu misinde gino era ne bakubiriza abantu bonna okwekuuma obutalwala kawuka akaleeta mukenenya. Ssaabasajja mulanga bwe yatuteekamu tugendere ddala nagwo maaso tetudda mabega. Mu badduse mwe mubadde n'omumyuka w'omukulu w'essomero lya Lubiri High ey'Emmengo ng'ono yeebazizza Beene olw'enteekateeka y'emisinde gye egya buli mwaka kubanga eyambye nnyo mu kutumbula ebyobulamu by'abantu bonna. Ntuusa okusiima kwange eri Ssaabasajja okubanga yalengerera wala n'aleeta omulamu ogwo ogw'okubeera nga tuyamba abaana abawala tubatangire okwekuuma akawuka ka mukenenya. Ate ye Hassan Segantebuka omusomesa ku Lubiri Nnabagereka yeebazizza Beene olw'okubeera ekyokulabirako ku by'obulamu bw'abantu era nga kino kiwa ekifaananyi ekirungi eri abaana bato abakyali mu masomero. Okuggyako okwebaza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda taata weebale nnyo weebalire ddala okusooka okutuwa essomero lya Lubiri Nnabagereka Primary School. Ekyokubiri okuteekawo ensonga ez'omuggundu ezitwala Buganda ezitwala Uganda n'ensi yonna mu maaso. Mu bayizi abeetabye mu misinde gino mwe mubadde aba Lubiri High Emmengo, Lubiri Nnabagereka, Ssettendekero St. Lawrence wamu ne MUBS nga bano nabo basiimye Omutanda olw'enteekateeka eno ennuŋŋamu era bayambye nnyo okukuuma obulamu bwabwe. Essaawa eno twagala okwebaza Beene okuyimirira wamu ate ne bannaffe abalina siriimu nabo abatalina siriimu. Mwebaza kubanga ffe nga ffe abaana tukola ki? Tulina chance eyo. Tulina chance okulaba ebintu ebipya nga ffe abaana be. Emisinde gy'amazaalibwa g'Omutanda olunaku olwaleero zikomekerezeddwa wano Emmengo nga enkumi n'enkumi z'abantu bavudde okulaba nga beetanira okudduka emisinde gino eno n'ekigendererwa ekyokulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya mu bantu. Emisinde gino gigendererwamu okulaba nga gisitula obulamu bw'abantu bw'otunatuukira omwaka 2003 ng'akawuka ka mukenenya kafuuse lufumo. Kawuma Samuel Mutumba ku Lwasilawu TV.